Yes, Redison TV kwoli webale kubanga okyatugoberera na gyosinzira okubanga gyotulabira wasuza otya ate kansubire muli bulungi amacha gulunaku olwaleero ng'enaku z'omwezi 29 mwezi gwa 2024 tuli mu kubanga ate tutandika n'amawulire gano ntandise n'amawulire gano genjagala okubanga ate nkuwa omukyalo oyo golaba ku screen ye speaker wa parliament amanyiddwa nga Anita Amongo ayina olutalo era waliwo olutalo oluliwo olw'amaanyi ennyo wakati we n'omusajja owa National Unity Platform side ze Rubaga Rubaga eyo North ate ayina embeera gy'ataddewo ku muvubuka ono ayina embeera gy'atadde ku musajja omulwanizi w'eddembe ono Habib Buwembo kyenkakasa obulungi nnyo nti Habib Buwembo abasinga obungi mumanyi bulungi nnyo omusajja ono y'omu kubaavaayo ne bajja ne balangira Anita Amongo okubeera nga yali omu ku bantu ababba Amabaati era Habib Buwembo yabanja nnyo yateeka nnyo embeera ku Anita Amongo nti engeri gy'oli speaker wa parliament tosobola kwenyigira mu bikolwa bino byakubeera ng'obba Amabaati mujjukira saga y'Amabaati agaali gagenda e Kalamojja abasajja abakungu ba gavumenti abasajja n'abakazi ge babba ne babyezza ne baba ng'ate abantu b'e Kalamojja obuyambi tebubatuukako abantu abasinga obungi baateebwa abamu tebaayogerwako abalala ne basibwa omuli Agnes Nandutu oyo teyasibwa naye ate nga yatwalibwa mu kkooti ne wabawo omukyalo omulala abantu bangi nnyo baminisita mubajjukira bulungi nnyo eyo saga mugijjukira ku Redison TV wano twabibawa so kati Habib Buwembo ono ye n'agamba nze obuzibu mbuyina ku speaker ono speaker wa parliament obba otya Amabaati obba otya obuyambi bwali bugenda okubanga buyamba abantu ab'e Kalamojja ate nga kumpi bali mu mbeera etali nnungi naawe okimanyi bulungi nnyo lwaki obba obuyambi obwo njagala speaker ozza Amabaati ate njagala amateeka gakuvunaane bw'atyo Habib Buwembo n'amira pini n'agamba nze nja kubanga ate mpere ennemba n'omukyalo n'engeri gy'ali speaker Buwembo okuva ku olwo bingi bize bimutuukako embeera ez'enjawulo zize zimutuukako n'atwalibwa n'okubeera ng'asibibwa era n'abeera ng'ate akwatibwa emirundi mingi nnyo bwe muba temwerabidde Redison TV tuzze nga tubikuwa atamanyi Buwembo ono omusajja ono yava mu kibiina ekya FDC n'ajja ne yeegatta ku NUP emabegako era abadde musajja wa NUP nnyo abadde wakubiri nnyo ku musajja Chairman Nyanza abadde atera okutambula ennyo naye era kyenkakasa obulungi nnyo abasinga kiki ekifaananyi kye mumanyi naye nga Buwembo ono ye musajja era yali yaloopa katolubwamu omusango ogw'obuyigiriza empapula z'ataalina katolubwama omusango ne gumusinga wabula Habib Buwembo n'agamba kankusonyiwe musajja wattu sente ze bakusalidde nnyingi nnyo Habib Buwembo azza akwatibwa ku nsonga ezo eziri wakati we ne Anita Amongo speaker wa parliament era mujjukira olunaku olwo yali agenda ku office ye kubeera nga kakkalabya mirimu abasajja ba police ne bajja ne bamusalako ku biragiro bya Anita Amongo nga tebamukkiriza yadde okuyingira mu office ye era bamujimba embadiya ne bamutwala ne bamuggalira mu kkomera gye yamala ebbanga eddene kati we twogerera omusango ogwo gukyagenda mu maaso era abadde yakomezeddwawo mu kkooti wabula ebivudde mu kkooti nga tebikwatagana obujulizi tebufaanagana Buwembo bamulopa musango omulala ate omujulizi gwe baleese oba witness gwe baleese ate nga ye Osiwe Natete ate nga naye ayogera birala ngenda kuwa ebigambo bya Buwembo yennyini ng'abyeyogerera owulire ensonga zino gye zinaggweera naye nga olutalo luli wakati we ne speaker wa parliament Anita Amongo Buwembo ndowooza mumutegedde bulungi nnyo Anita Amongo mumumanyi bulungi nnyo embeera egenda mu maaso njagala kubeera nga njikuwa Buwembo ng'agikunnyonnyola ye yennyini oluvannyuma lw'okuba nti yeegatta ku kibiina ekya National Unity Platform olutalo lwabaluka wakati we ne Anita Amongo njagala nkuwa ebigambo bye ye yennyini ng'abyeyogerera naawe obiwulire osobole okuba nga ate otegeera ensonga eno yennyini gye njogera ku Redison TV kwoli bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga kikole ekkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata akadi ka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna nja kusaba ogende mu comment section oba oyina mawulire oba oyina nsonga yonna gyoyagala tukubaganyeko ebirowoozo ate tubeere nga tutambula nayo nyongera obbajjukiza ne ku mukutu gwaffe guli ogwa Uganda 1 ate bw'obanga nagwo ogusanze genda ku YouTube yoteekamu Uganda 1 ojja kulaba omukutu ogwo era nga nagwo gukwasaganya ensonga za struggle gubeera gukuwa amawulire twasalawo okubanga tuguteekawo olw'ensonga nti amawulire gamanyi otuyitirirako wano ku Redison TV omukutu ogwo ne gutuyambako gumanyiddwa nga Uganda 1 sooka owulize ebigambo bya Buwembo Habib Buwembo ali mu kugugulana ne Anita Amongo then nkomewo mbeere nga ate nkwongerayo olwaleero era tukomyewo nga kkooti bwe yatulagira okudda mu kkooti okubeera nga okuwulirizibwa kw'omusango kutandika kugende mu maaso era kkooti yalagira state okulaba nga ereeta abajulizi baayo tebadireyinga hearing fayiro bagisomye nenyingira akaguli era ne state naayita witness we naye naayingira mu kaguli witness ono yeyanjudde nga senior police officer
mu mannya ga Fred Muzaya era ne yeeyanjula nti ye OC wa FFU ky'annyonnyodde nga Field Force Unit eya police era n'ayongera okunnyonnyola nti yakulira field kwekweto ebyo eby'omu field ku poliisi ya Nateete era nti poliisi agimazeemu emyaka egisukka mu 3 twadeployinga ne tubeerawo nga tugumbye ne force units endala nga tulindirira Buwembo Habib yali atuuka bw'ati ku woofiisi ye then nenfuna order nti mukwate ne mukwata ne bamubuuza unlawful procession yali egenda kubeera mu woofiisi ye oba tunnyonnyole nti twamulemesa okuyingira mu woofiisi ye olw'ensonga twakitegeerako yali agenda kuvaamu ebigambo eby'obusagwa eri gavumenti. Ne bamubuuza bigambo ki nti bwe twali tuwogera naye n'atugamba yali n'olukiiko lw'abamawulire press conference ng'agenda kwogera ku kitulugunya bantu eddembe ly'obuntu the human rights violation agenda kwogera ku kutyobola eddembe ly'obuntu eriri mu ggwanga Uganda agenda kwogera ku kiwamba bantu kidnaps agenda kwogera ne ku ddembe ly'abaana abawala the girls the girl child rights. Kaakati ne bamubuuza ebyo bikwatagana bitya ne charge gy'oyogeddeko n'agamba nti katwalina omuziyiza taleeta busa okusasamaza. Ebyo byesesezza buli abadde mu kkooti naye ekiseera ekya lawyer wange bwe kituuse oku cross examininga okumubuuza ebibuuzo n'amubuuza nti oluzungu olutegeera bulungi nti ndutegeera bulungi osobola otunnyonnyola unlawful procession kyekitegeeza oba otunnyonnyole procession kitegeeza ki? What is procession? What do you understand by procession? N'atamatama ekigambo kyayogedde agambye it is a political term. It is a political term. Anyway ebibadde mu kkooti bibadde byewuunyisa kuba bibadde tebiconnectinga. Ekisookera ddala omusango oguli ku charge sheet ogunvunaanibwa it is malicious information against the person of the speaker of Ugandan parliament who is Honorable Anita Amongo. Kaakati ate witness azze ku witnessinga ku musango gwa unlawful procession which charge is not before this court. Ekyo kitwewuunyisizza nnyo naye kuffe abalwanirira eddembe ly'obuntu n'abalwanirira enfuga ey'amateeka mu Uganda kyongedde otuwa omukisa maybe ne officers ba court ne bategeera nti oluusi si buli akwatibwa nti abeera n'omusango, si buli akwatibwa nga bwe kijja ne kiragibwa nti abeera mumenyi w'amateeka. Enkwata gye bankwatamu yali mbi. Bankwata nga force bantu kumpi basirikale nga 10 bazze kukwata muntu omu. Then ne batakomaawo ne kooti nekola ensobi n'ensindika ku remand ne malayo ennaku 54 naye ng'omujulizi senior police officer naye tamanyi na musango gunvunaanibwa omusango gwennyini oguli ku fayiro oba oguli ku charge sheet eri before court. Kikyewuunyisa nnyo. Ekirala omusirikale bw'ajja n'agamba nti twali tetwagala ayogere ku mivuyo n'ebizibu ebireeteddwa gavumenti, nannyonnyola nti nga human rights violation kikyaliko okukweka mu ggwanga Uganda nti tewali kulinnyirira ddembe lya buntu. N'omwana omuto n'omuntu the most foolish person in Uganda can know asobola okumanya nti waliwo okutyoboolebwa kw'eddembe ly'obuntu. Omuntu asingayo okutegeera okutono naye asobola okitegeera olw'ebikolwa ebitambula mu ggwanga.
boyogera ku kidnaps enkya n'eggulo buli lunaku buli week buli mwezi wabeerawo bannayuganda abakuba enduulu ng'abantu babuziddwawo. Kati tulina embeera ya extrajudicial killings okutta abantu mu mbeera ey'ekyeyonoonere n'owulira gundi bamukubye amasasi twalabye ekagadi motoka ya gavumenti n'abakozi ba gavumenti engeri gye batumeddemu omuvubuka yabadde mu demonstration, peaceful demonstration. Kati ebyo byonna tukyalina bw'obikweka muntu bitegereka bulungi era ensi yonna ekimanyi nti Uganda efumbikiddemu ebizibu ebifaanaganako bwe bityo. Bw'oyogera ku girl child rights, eddembe ly'abaana abawala, bw'otunuulira ekiri mu mawulire ekitrending olwaleero, kansala Sharon Kemigisha Wandegeya, mwana muwala yabuziddwawo ennaku kati ziri 5 namba, teryamanyi waali, ne security tesobola kunnyonnyola kintu kyonna, gavumenti eringa etaliiwo. Bw'otunuulira streets zaffe zonna zijjuddeko zi kamera, teryasobola kuvaayo kwogera ku bulamu bwa Sharon Kemigisha. Ekyo kiba kitegeeza nti eddembe ly'omwana omuwala liweereddwa ekitiibwa. Bammeka be tuwulira abali mu kulaajana mu mbeera ez'enjawulo nga tebayambiddwa.